akantu akangulamu kubanga ekuze erimu ne bagiira abanene tukibatwalira butereevu ku mmeeza zaabwe nedda omuntu ayera yaba amanya engeri gyakubanjamu ng'obunene ebintu abimuweereza kuki ku ssimu maama awo tunaakolawo tutya kubanga senga kiba butereevu n'oyimuwa olowooza tunaye amanya nabatansimeeyo abakadde mu kongoleko twogera ku nguzi muba mukutte ku nze kubanga nze nwanaganye nnyo ne poliisi ku nsonga ezimu okukwata abaana kutulugunya abaana embi abasajja ffe abakyala batubba ssente miliyoni 10 otuuze nawammwe ne batubba naye okukwata abaana biggwera ku poliisi omusajja atubye anzibye bano abaleeta fayiro okugituusa babatwala ku kooti nayita Uganda versus mwe bayitira ne bakubuzaabuza nsaba ekitongole kino kimuŋŋambye bemba nkwataganye nammwe ne mbakubira essimu mugenda kunnyamba ku nsonga zino kubanga nzirimu era obulumi buli ku nze omuntu nga muli wanguzi temuwa katebe mu maaso mu kanisa lwaki mumuwa katebe mu maaso nemukuba mukano ne basaba ne bagamba n'okugamba nti wajje mukama ayongere muvuddemu besente zibiwaliro banange you incite that mube n'obusungu leka tufune obusungu mulina okusifuna obusungu bwa corruption kuba mulate mufunye obusungu bwa corruption affects you are the victim of corruption. So, twasazeewo nti bw'oba oli Uganda kuba enduulu bw'olaba omuntu ali corruption kuba enduulu bw'oba oli Munyankole bagamba teera enduulu bw'oba oli Busoga bagamba kuba enduulu fenna batubamu enduulu tulala. That is what we are calling for. Corruption is bad, it is evil. Erimukulya ensi yaffe ate twagala ensi yaffe tugirekera abaana baffe ne basobola baffe abakyali balamu basanga ensi eyeyagaza. Abantu tebaagala kukola tebajja mu ofiisi kati bino ebyokuwandiika ne tugamba nti IG is coming to visit you ebyo byawedde kati kyetugenda okukola tujja kuzi totulage kale ojja tugamba omwana yali mulwadde tukomewo olulala ngera kati tukitegedde omwami ye mulwadde tukomewo omulala tukitegedde okunnuma zibasanze kubanga IG yagakidde agenda kujja abakwate mwabatagala kukola. But there is a school omusango gwanyizisa nnyo omusomesa in 2019 musomero mu Uganda yalinnya ku ssomero eryo ebirungi 4 mwaka wonna 4 times in a school. Can you imagine? Ne bamubuuza waliwa n'agamba yali ali Makerere akola masters. Madam, would you refer to bribe if your life's opposition was at stake? I give you an example. If your child or family member is threatened. Tulina ensonga etuluma wano nga tukyali mu local government twagala okutuukireko ne mu malwaliro. Ekyamazima tulina ensonga y'amalwaliro etufuukidde ekizibu bw'obanga ogwa mu ba local government nga ku municipal ba divisions n'eddwaliro lyaffe ly'ekawulo nayo tuukayo okwo kubanga ekyamazima embeera eriyo si nnungi mu bintu by'okusaba kintu kidogo n'abantu okuba nga tebafunye makerenda ate nga weegali mu sitowa gavunda neyaziza neyaziza. I am reporting absenteeism of divisional staff. Divisional staff are ever absent. Others with the excuses that their division headquarters are far. Others that it has rained, therefore I will not go. And you find that my divisional chairpersons are ever reporting to me that their division town clerks who are seated somewhere in the corner are ever absent. And yet they are paid on the 28th day of the month with full allowances and fuel.
Madam IGG, we have new leadership. And in between, also we got a new town clerk. But we had a previous town clerk who managed all those issues, starting from procuring the services of that foreign fence. I request, because I've had Madam IGG with a background of 15 or so years working with the security, we have been having intimidation here. The employees or the staff have been intimidated. I've been intimidated by the outgoing town clerk. That's why you will find that as I was following up, other officers were not given responsibilities, other officers were given more responsibilities, yet we have hierarchy in our structure. I request, as you are following up that issue, don't be intimidated, because they will tell you so and so is from SFC. Is that justice? Waliwo obwenkanya. So kino kigenda ewa IGG, oyogereko ne IGP, mukole investigation, Lugazi watubeera tulina kye twasolya tukicollecting. If not ffenna batwale kyekimu. Ensonga ey'okubiri, onsanyusiza nnyo bw'ogambye nti you are orphan. Tufaanagana. But I started from a school nga tusasula ennusu kanaana mu primary. Naye kati omwana w'omunaku bajja mu ofiisi zaffe every day. Meeya school fees ekoze eki? Kino tosobola kwogerako ne maama Ministry of Education ne bavaayo ne police. Kyesoma amasomero ga gavumenti gonna gateekeddwa osasula school fees waati oba. Amanya nze Ssenabulya Wilfred, Vice Ssentebe w'eggwanga ly'e Kawolo. Ekyange era kya buli bw'enguzi. Ffe abakulembeze ffenna abajja wano eno mu bukulembeze bwa Lugazi Municipality twayitira mu kalulu. Naye etwasangawo byapaka abakulembeze bano okukola bye bali batalina kukola, okulimba. Nga oba tolimbye kitegeeza tojja kuyitawo kubanga bwe wasangawo kye baakola. Naye nekitegeeza nti n'abajja bo baagala nnyo enguzi. Naye ate oluvannyuma lw'okujja mu bukulembeze, w'ova mu ofiisi abantu ne bakulaba ng'otambula otambuza kigere bagamba nti oyo meeya yali musiru nnyo, n'atambuza ekigere mu ofiisi eyo. Era nsuubira ate njogera namwe mukimanyiiko nti oba ovudde mu ofiisi nga tolinako weekoledde bakulabanga ggwe abadde omusirusiru. Ate woofuna obukulembeza abantu bonna, ideally abantu bagamba agudde mu bintu, ate nga si kituufu, kubanga bakansala abasinga bali wano naye omubuuza ebintu bye yagwamu ayinza obutabikulaga.